Okusinziira ku bakugu, kansa oba kokolo bulwadde obukwata omuntu singa obutafaali bw'omubiri bukyusa enkola yaabwo mu ngeri etali ya bulijjo. Dr. Victoria Walusansa akulira abajjanjaba kansa w'amabeere ku Kkansa Institute e Mulago agamba kansa w'amabeere akwata mu ngeri y'emu mu basajja n'abakazi. Kati kansa w'ebbeere abeerawo obajjawo nga obumu ku butofooli obwo obukola ebbeere bukyusiza enneeyisa yaabyo. Omusawo agamba nti kino tekiriko kikireeta kyankalakkalira ng'olumu kiva mu butonde. Omuntu talonda waani ali muzaala yeesanga bwesanze nga bamuzadde neyeesanga nga aboolubuulwe emabega eri bajjajja bonna baalwala naye n'abeera n'omukisa mu byobufu n'akakatafaali oba eyo genetic abnormality. Okukozesa ebitamiiza n'omugejjo ogususse nabyo byongera ku mukisa gw'omuntu okufuna ekirwadde kya kansa w'amabeere mu basajja. Okufuweeta sigala n'ebiragalalagala nabyo biviirako omuntu okufuna kansa. Baagala nnyo okubeera nga banywa sisha gwe banuusa alimu sigala. Ate sigala tumumanyi nti ye ayongera emikisa gya kansa mingi nnyo omuntu omufuna. Abasajja abalina amabeere amanene okuva ku gasuubirwa baba n'omukisa gw'amaanyi okukwatibwa kansa. Abantu balowooza nti abaami tebalina estrogens naye nabo balina estrogens lwakuba ntono nti basinga kubeera ne testosterone eri high. Kati yo testosterone ereeta kansa wa prostate naye babeera ne estrogens eri abaami nga bo estrogens zaabwe ziri waggulu nezigenda ne stimulating ebbeere eryo kyobola nti olina boosanga abaana abalenzi nga nabo balina amabeere baasomya amabeere. Omusawo agamba abasajja bangi beesulirayo ogwannagamba olw'obutamanya. Ekizibu kye balina nti bo balwawo okuloopa kubanga wabalooza ndi musajja asobola kulwala kookolo wa bbeere. Ate ekizibu ekiriwo nti abamu balinda bulumi naye kansa asinga taluma temubeera bulumi kabeeramu bubeezi nga kali awo naye nga tekaluma ate nga kakula mpola. Okukakasa obugazi bw'ensonga eno omusawo atubulidde omuwendo gw'abasajja be bafuna ku Kkansa Institute abazuulwamu ekirwadde kino. Ffe wano tulaba nti buli mu balwadde 10 boofuna mubeeramu omusajja alina breast cancer. Ne mu clinic leero tulinayo abaami abalina breast cancer. Obutawukanako na ngeri abakyala gye beekeberamu kansa ow'ekika kino n'abasajja nabo bamala kufuna buzimba mu mabeere. Bakula nabo bakwata ku mabeere gaabwe. Sigamba nti bagakebera nti bagenze gakebera naye abamanyi nti this is my normal. Kale bw'alaba ekitali normal kuba sijja gamba nti kinyusa ekyetoolodde ennywanto kubanga naawe nawo oluusi kansa waasookera. Ne kasita olaba akantu akakaluba akatali ka bulijjo kalina okuloopebwa. Wabula waliwo abamu abatafuna buzimbu buno kyokka nga waliwo obubonero obulala kwe bayinza okumanyira nti bandiba nga balina ekirwadde kino. Amabeere g'omwami tegateekwa kubaamu kivaamu naye abamu kansa omu ajja ng'aleeta okuvaamu mu nnywanto ogulinga omusaayi ebizi bya brown. Oluusi tugenda abantu ne bateeka essira ne baliteeka ku bbeere naye nga ate ne ku nkwawa naye balina okuteekayo essira nti bw'olaba ekizimbye mu nkwawa ku ludda lw'ebbeere ly'olabamu nti teritegeerekeka nakyo tulina okukikola ki okukiroopa. Waliwo n'abafuna ebifumita munda mu mabeere ate n'olususu lwago okukyuka. Oluusi abamu bafunamu agalinga amajimbi nga gafumita mu mabeere naga nti mulimu ekinsoyamu ti skin yali smooth naye kati eringa omucungwa oba ekalubye. Newankubadde kansa w'amabeere wa bulabe eri buli gw'aba akutte, Dr. Walusansa agamba ku basajja kisukka kuba bo abasensera mangu. Kubanga ate bo ebbeere lyabwe ttono ekitegeeza nti kansa waakwatamu abuna mangu mu bifo byatandibunye. Kyokka newankubadde kizibu okwewala ekirwadde kino waliwo by'oyinza okukola okukyerinda. Exercise nungi okulaba nti omugejjo tugwewala. Tulina okulaba nti ebintu ng'okunywa ebitamiiza byonna tubivaako. Okunywa sigala omuntu ayandibadde akuviirako ddala kubanga taleeta kansa wa bbeere yekka aleeta kati nga omwami aleeta prostate n'aleeta ow'amawuggwe. Era n'enzijanjaba ya kansa w'amabeere mu basajja teyawukana naye abakazi. Kubanga n'ebbeere eryo wadde ttono era nalyo tulisalako bweriba nga stage n'enzijanjaba pulaani abasawo gye bakoze egamba nti kujjanjaba kulongoosa kulina okubeerawo kubeera bwe baba bagambye tekwetaagisa era tekubeera bwe bagamba tujja kusalako kitundu tusalako kitundu. Dr. Walusansa agamba kansa w'ekika kino asobola okulwanyisibwa era n'awona singa amufunye addukira mu basawo abakugu mu bwangu. Waliwo ebika nga kaba katono mu butuufu kaba katono bw'okalaga oli happy kali bwangu
kale kakyali bwangu n'otuula eka naye ng'ate otudde ku busagwa. Newankubadde kkansa ndwadde nkambwe esobolera ddala okuwona singa eba eyanguyiddwa. Jennifer Kabaale, agaffe eyo ku Spark TV. Kati kano katono